Akabaga k'amazaalibwa keetabiddwako abantu b'enjawulo okubadde omulabizi Penamire Bibafo kitwalira mu kyalo Faith Rwali Namasole wa Buganda Margaret Siwoza Nagawa. President wa Mothers Union Josephine Kasata akubiriza abazadde botamalagaleka abaana baabwe okugenda nga bateefu bateekakasa naddala mu nnaku zino enkulu ebiyinza okubaviirako obuzibu. Temubakkiriza kugenda mu binyumu bye muteekakasa era bye mutamanyi nateekateekasa. Abaami baffe mbasaba ku Christmas temubulawo mubeerewo Katonda kye yabasobozesezza okufuna kye tuba tulya naye nga tuli wamu ngaffa. Ye mukyala Sekidde Sirumangono yabadde omugenyi omukulu akubiriza abafumbo okuwala ebintu ebitagasa mu bufumbo bwabwe okusobola okutambula obulungi. Obufumbo ky'ekintu ekisinga okweyagaza. Gwe woolyawo omwana wo nga tannawasa oba tannafumbirwa teweeraliikirira. Yaba abavubuka bwe batonnawasa maama tagamba owange kyekiriyo. Obufumbo kintu kya kitiibwa. Ye omulabirizi w'emikono eyawummula Eriya Poluzinda akubiriza abawala abakateekera okukola ebyo bye bateekeddwa okusobola okuweesa Katonda ekitiibwa. Ebbaluwa ya Kristo, ebbaluwa erina emabega waayo obuyinza obutali bwa bulijjo n'obuyinza bwa Mukama n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Bino abyogedde mu kusaba okubadde kanisa ya St. Peters ekisaze okubadde okwebaza Katonda olw'omusumba wayo Reverend James Lubegamusi okusimusibwa okutuuka ku ddaali y'obwawule. Yerubega asimye Katonda olw'okutuuka ku kkula lino. Messages nyingi ze tufunye mu wiiki eno olunaku tetumanyi naye twebaza Katonda era nadde simanyi kigekanisa eneekola ki enejjula. Ate omulabirizi w'emitiani eyawummula Wilson Muti byenyamidde olw'obwenzi obusukkiridde embafumbo. Tali bwa bufumo obuzadde mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa era tulina emitawaana mingi nnyo egy'okukuŋŋaanya abaana abo. Oluusi omwami afudde, oluusi abazadde bombi bafudde, naye okukuŋŋaanya abaana abo basobole okusoma kituleetedde ebizibu bingi nnyo. Okwogera bino abadde mu kkanisa St. Stephen's e Munyonyo ng'abafumbo Paul ne Betty Diba bajja kusa emyaka 10 mu bufumbo obutukuvu. Abafumbo abato abajja mu firimu bana bugumiikiriza sinakwagala bwoba oyagala munno omugumiikiriza kyonna kakibe kibi kyabakoze okigumiikiriza tyana okisonyiwa. Sharif Sebunya n'endalu gya Shamushadi bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.